okizani sitaani gyali sitaani taliiyo okizani katonda gyali katonda nzuuno wano ate kati atolowooza katonda ky'omulala asinga wano lwasa nzuuno wano gwe kikyowakanya nzuuno wano nze katonda nzuuno bannange mwami katonda sebo aba basamize n'ebyo bye bayina bakizza yagamba nti ne bwe beegatta abasamize bonna n'ebyo bye basinza lubaale waabwe tewaliyo adda asobola okutonda adubaba enswera omusota wagujja omukulu ndowooza ku saidi yange nja kugamba nti singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota saagadde onfune bubi olw'ensonga nze sikola kibi naye ate tomanyi oyinza okuba ekibi gyendi sikola kibi naye osobola okuba ekibi gyendi kati muyite ekyo bamuyita kizza ate abantu bajja tusanga mu makati ga program bagambe nti kizza muntu wamugjawo muntu gwe wavaawa muntu nga gwe bwe wazaalibwa omuntu nze kizza muganda wange eyazaalibwa maama wange ng'era n'abalongo kwadda we bali ensi eno nga tennabaawo nga n'omuntu tannabaawo bebitonde byasooka ku nsi amajini ge gasooka okutondebwa ku mwaliro gw'edduniya ne gabeerako ebbanga lye gabeerako ne gatandika okwona ne gatandika okuttiŋŋana omwana oyo ali mu mbeera y'omusota atandikira wano era omunnyonnyolera wano okumunnyonnyolerawo ekibi waggula okumunnyonnyolerawo agwengwe bamuzaala amulerwa n'amuzaala n'akola ki embeera yali bweti n'alemwa gwe kikyoyagala nina ejjini mukwano gwange ennyanyambye ankuumi kukaasha oyagala mulabako wano doyagala musangako wano tofa no ogenda musangako wano kitegedde bakyala bo yabakola ki ebyange bya ddala Firauna lanatullahi alayhi yali yeeyita dda Katonda ngera yagamba abantu binti ye kaki Katonda ngera abakakasa nti tagenda mmanju Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Tudambutwe munsi muno mulimu ebituyuuza bingi nnyo, munsi muno mulimu ebitutawaanya bingi nnyo, mulimu ebintu bingi ebijja otujja ku bigere byaffe. Neze kyenzikiza kiri kimu nti Katonda waffe mulamu, abadde mulamu, aliba mulamu, era akaseera kunaaba mulamu. Bw'aba yabiwangula kitegeeza ki ate nga Katonda mu kifaananyi kye naffe tuli biwangula, tujja biwangula era byakuwangulwa. Ekkubo liririmu byamaviivi, fukamira osabe, tokkiriza mbeera yonna ekunafuya kujja ku maviivi, weesabire nga tunagenda wa mukugu yenna kusabira. Wadde nga nze nzikiriza nti ate waliwo abalonde be bakitaffe emyoyo nga bwe batuukirira byonna bikolwa. Okuŋŋaana ina kuba nkola, genda osabeko, genda osaaleko, kuŋŋaana. Ekyokuba aganaaga kintu kibi nnyo 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 nnyo. Wabula ate n'ekyokuba ntolinawo onyweredde kyabulabe. Mwene ensi mwe tuli kati buli kimu omulabe sitaani akituwa kifuula nnenge. Olwo nno omusajja n'alaba musajja munne ng'omukazi, n'omukazi n'alaba mukazi munne bw'atyo. Olwo nno ne gujja bagira. Abaana baffe tuli bagamba ki? Tiwe twali tulina okulwanira, we twali tulina okuyimirira ku maviivi gaffe, tukasuke emmandu sate twebaka bwebasi.
ekyo kya bugayaavu oba ogayaliridde mwana wo oba osudde ensi yo mu nnyanga ennyanga gwe gw'omuliro omuzibu ennyo kaseera nga kano we tulina okubeerera ab'amaanyi bwe tulina okubeerera bannantameggwa era abalwanyi ab'enkizo amanyi abamita Rima Sam oba Metanikula Bongo programu ya leero eteereddwamu ssente Alhaji Karim AK Fashion zaawo ku Nabukeera bo batunzi bangoye bagamba nti genda bakuba ekikumba lekeraawo okubira ne ssente zaali zifuuka omugugu olina ssente ezaakumalako emirembe ogulaagula ebigoye ebikuswazaswaza bagamba omusajja waawo ssente aziina naye yagaana okunyirira anti okuba agasaati agaswaza okuba bijjampa ebiswaza ebipalipale ebiswaza waliwo eŋŋombo y'abagayaavu gye baatandikawo nti omugagga tabanannyambala niya kigambo oba otya omugagga nga tolabika bubi ogamba otya nti nze ni mugagga naye nga Katonda wo tumuweesa kitiibwa genda ku AK Fashion zaawo ku Nabukeera weese Katonda wo ekitiibwa bakulabe nga bogenza okubuulira ku Allah wo ku Katonda wo bakulabire ne beesunga anti ng'endabikayo yennyini erabikira ddala eyo yennyini yasalawo kale nno tosuula jumpers empale t-shirts entalabusi nga Sheikh gyayambadde amakanzu idi egenda kutuuka genda AK Fashions yabireesedde akulindiridde bo bagamba nti customer ye mukama waabwe kale nno tosuula tewegayalira fe obwaffe gwa kuzigira kirungi we kiri olwo tukigamba buli kadde tugobeko abafere ssente yolekerawo giti oba olwoyina ssente naye ssente ogikyobola butoboozi Katonda ojja kumunyiiza agiwe abamanyi value yayo AK Fashions awo ku Nabukeera gendayo buli kimu kyanguwe amanya bampita Rima Sam oba Metanikula Bongo MR live kwembanga bulijjo nkomyewo n'omukugu simanyi bakyali mukugu okusinziira ku gyempisa eyise bingi byempulidde ono ne bibuusabuusa okukkiriza kwange gyali yaŋŋamba nti abantu tebazaala misota naye omusota nze nagulabyeko nalabye kizza naŋŋamba nti ate kisobolera ddala kubaawo amajini gazaala amajini abantu bazaala bantu empologoma ezaala mpologoma nakirabyeko gwabadde agobera episodes zaffe naawe wakirabyeko kitegeeza ki obukugu bwe busigalawa kansoke mubuuzeeko nga sinnamukuba bibuuzo atubuulire oluvannyuma aneetondere kubanga nze naweddemu amaanyi omusota nagulabye naye wagulabye gugwawo ku screen oli yaguzaala gumanyi n'okuyiwa endusu n'aguwa n'erinnya lya muntu gudda ku balongo omusota baguyita kizza Sheikh naam jebali ko sebo alhamdulillah nawe jebali sebo obulamu bugamba lamu alhamdulillah la tumwebaza kyengere kibeya kyakituwadde ekyobulamu bangi bazikiddwa leero bazikiddwa ku 8 abala bazikiddwa ku 10 neffe tubanga tukyali balamu tukimwebaza alhamdulillah rabbil alamin omusawo Lwasa Mayinja esebo bwayimirirawo ejinja ali kubanirwa tukamu emirundi emeka ebiri yakoma okwo omusawo oli bamutemako n'omutwe ne gugwa wali n'agweteekako teyakoma ekyo omusawo oli ayina omusota gutegeerera ddala ng'abantu omusota guli bw'okugamba nti vaano ogende nga gwekumugulula mpolampola agugenda weegusula era weguba mu kisenge kyagwo mwe gusula nga bagukoola kizza jangu olye nga gujja nga gutuula awo nga gulya ng'abantu kyenalabyeko omusota guli gwali gutegeerera ddala ng'omuntu era nga gulagira ddala nti gwandibanga Katonda waffe Allah bwe yali atonda ate gwo yerabira ogw'omubiri gw'omuntu n'agwambaza omubiri gw'omusota ekyo si kituufu bwe nabadde njogera ne Lwasa Mayinza omusamize Furuku Ssaabasanamu ekintu ekyasinza okumunyiiza kyabadde kimu kyakuyita musota ng'era ngamba toddamu n'oguyita omusota otherwise nja kukuziba emimwa ngenda kukuziba amaaso oba omusota nja kukugamba kukuyingire mu mpale nangamba gwe nyiige gwe nkugambe kufulumire mu lubuto gwe gutambulira mu mpewo gulina amaanyi mangi nnyo kizza atambulira mu mpewo era ye okuva wano paka e Masaka tekimwetagisa taxi asobola n'okubeerawo Lwasa Mayinja n'asindika kizza mu America teyeetaaga visa passport taziina naye agenda buli mu ggwanga mwayagala era amawanga agatambudde yagamba nti aye kizza bw'asalawo okwekolera ebintu abantu abawonyeza ddala abavumula endwadde n'ebirala ebiringa ng'ebyo Sheikh omusota wagulabye alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdillah
salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Usi nafsi wa iyakum bitaqwa Allah. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala nanyini nsi oyo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuleseewo nga tuli balamu. Tumusaba tumulaja nasebe nakusasa kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Na wekityo kwebaza webale komawo kubanga okyekingako. Asanta cream kitegeeza bido kyogerawo mbyogere Ekiriwa kyonna Asanta cream sikitegedde ekyo kiringa kya luzungu. tugende maaso. Asanta cream Sara cream ngambye bugambi nti kankinyonyole kyenjogedde. Ngambye nti alhamdulillahi alladhi amatendo gonna amajjuvu ga Allah. Alladhi oyo khalaqal insana ekyo badde ogamba khalaqal insana fi ahsan taqwim. Khalaqal insana eyatonda omuntu fi ahsan taqwim mu kifaananyi kisingayo kuba ekirungi. Eyo aya ya Qur'ani. Kanyina nsozalo omwana we ne mutuma Asanta cream. Ayo sirinya. Ahsan taqwim ekifaananyi ekisinga okuba ekirungi. Amakulu Katonda yatutonda n'atuteeka mu kifaananyi eky'omuntu bwe tunula luyima ssaamu. Engeri gy'oli nga toli mu kifaananyi kya musota. Kifaananyi kirungi. Mu bitonde enkumulitu Allah tabaraka wa taala bye yatonda. Toli nte kifaananyi kyerimu nkyante okitegeera naye gwe nakuteeka mu kifaananyi ng'oli muntu ate nga kye kifaananyi kisinga okuba ekiki ekirungi mu bitonde byonna bye yatonda. Yatonda omuntu nga kitonde kirungi ng'ogyeko zi malaika. Esebo oyogedde ogambye musawo. Omusawo Lwasa Mayinja yeeyita Katonda saagala kukyogera naye kyeyeyita yagamba Katonda omujjuvu. Sooka okomaawo sooka okomaawo nera sikuvuvuba kale kamale. Era bino byonna by'oyogedde obadde webasa Lwasa oli yatonda ndowooza omuntu kifaananyi kyasinza okuba ekirungi. Nedda Allahu tabaraka wa taala yagamba nti walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa ani ibudullaha wajitanibu twagut. Yagamba nti walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, twatuma mu buli mulembe nga tugutumiramu omubaka. Omubaka nabbi. Funa bulungi. Allahu tabaraka wa taala atuma bannabbi n'ababaka bonna bali 12,400. N'atujjirako ba prophets ate nga ba messenger 313. Mu Qur'an n'atunyumizaako 25 okuva ku Adamu mpaka ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wenkomero mu bannabbi. Isa amanyiddwa nga Yesu nga bwe muyita Yesu yali 24 ku batunyumiza then ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'aba 25. Kati ku bannabbi bonna 12,400. Kati Allah atugamba mu tteekero nti walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, twatuma ku buli mulembe nga tugutumira nabbi. Nabbi oyo ng'ekimutumisa agenda ategeeza abantu be basinze Katonda atya wajitanibu twaguti beewale byonna ebisinzibwa ebitali Katonda. Nfunye bulungi. Musa kankuddire ku Katonda emabega. Nabbi Musa bwe yali ng'amaze okuweebwa obubaka, Allahu tabaraka wa taala ng'amaze omuwa kuba yalina omuggo gwe yali akutegula yali alundisa embuzi kiso eyo mpanvu oba ekyafaayo ekyo kiwanvu. Naye bw'atuuka yali addayo agenda kulaba ku nnyina kontrakiti yali eweddeko gyali amaze okukola gyali aze okulunda embuzi kiswa nkisazeemu ekyafaayo ekyo. Naye nnyina wenjagalako bw'atuuka mukyalo we yali lubuto nga balina n'ebisolo abigoba batambula agenda kuddayo eri agenda alabe ku maama we gye yali yawaŋŋanguka gye yali yava. Kakati bw'atuuka mukyala we atandika okutintima akankana kati atunda bw'ati ku lusozi alengera omuliro. Kati agaabe yali nabo ne mukyala n'agamba nti musigale wano ŋŋende wali ndeeteyo ki omuliro tukume. Omukyala ono afunemu kaki kabugumu kuba yali luto olukulu ng'agenda kuzaala n'atera okuzaala. Kati Musa n'agenda. Musa bw'atuukayo agenda okulaba eddoboozi limugamba nti Musa jjamu engatto kino kyali mu kifo kiki kitukuvu. Obwedda walaba omuliro. Kati nabbi Musa alayhi wassalaamu n'ayagala okudduka. Vubuke na kuzobaga n'ayagala obinyika mu nsuwa. Okunyama. Oba okuteeka kukakola atondeka nnyuma. Essebo. Kakati nabbi Musa alayhi wassalaamu Allah amugamba nti omuntu yenna bw'atuuka mu maaso gange taba nakola ki? Nakutya. Musa n'aguma. Ne bamubuuza Musa kiki olina mu ngalo n'agamba nti muggo. Eddoboozi limugamba n'amugamba nti gusole wansi n'akusala ne buvaamu omusota nga muki nga munene.
nedda sigwego kati kyetwagala muki Allahu tabaraka wa taala Musa bwamala okuteekawo omuggo wansi gufuukamu omusota Musa ayagala okudduka uga nti Musa totya gukwate naddamu nakwata ne gufuuka omuki omuggo namuga teeka omukono gwo mu nsawo n'aguteeka mu nsawo ye namuga nti gujja agenda ogujo nga kulira ekitangala gutemagana namugamba nti genda eri Firauna lanatullahi alayhi ekikolimo kyala kibe kuye omutiise n'obubonero obwo nti kulwaki Musa gundi Firauna lanatullahi alayhi yali yeeyita dda Katonda ngera yagamba abantu binti ye kaki Katonda ngera abakakasa nti etagenda mmanju nga baba afunye ekyetaaga ekyemmanju kitwandigambye ogendako mu toilet ng'asobola okukwata ensolo enaavuga kati tuli wano Makindye ng'asobola okugivuga bankugerezenga wa kale tugambe ng'emunyonyo fuganga agenda distance mpanvu naga n'amaliza ekitaago naye kwekanga tewali amulabe n'amala n'akola ki nadda kati nga yeeyita nti Katonda era nga yalangira dda n'agamba nti ana rabbukumul a'la yenze Katonda muwaawa owawa ggulu ennyo era nga abantu bamukkiririzamu nga bamanyi Katonda kati ekyo lwasa kati si yasoose okukyogera Firauna lanatullahi alayhi yali akyogera dda yagamba nti ana rabbukumul a'la nze Katonda muwaawa ggulu tuli ffenna kakati Musa kyenjagaddemu aweereddwa obwaki obwannabbi Allah amulagira nti genda omugambe waliyo Katonda namugamba tayamugamba billahi minashaitanir rajim yagamba nti innani ana Allah mazima nze ddala nze Allah yeyogerako la ilaha illa ana teri Katonda amulala yenna Musa okujjako nze Katonda abigamba ani Musa agenda abigambe Firawo gubayita Farawo Firauna amugambe nti teri Katonda alina okujjako ani Allah namugamba nti mugambe nti fa abuduni beera ng'onsinza bakigambe Firauna naffe bakitugambe tubeere nga tusinza Allahu tabaraka wa taala tuyimirizeewo esswala kulw'okujjukira Katonda kubanga ye yatutonda kati amakulu oba lwasa obaani ye lwasa mayinja ane bwanyiga talina kyayinza kunkola ekyo kitonde ebitonde bya Allah tekina kyayinza kunkola ate siwera gwe tusoose okuwulira nga yita Katonda waliwo omusajja ndowooza yafa bamuyitanga Bisaka bamuwulirako erinnya naliwulira yeeyitanga Katonda nabbi Bisaka si nabbi yeeyitanga Katonda yeyitanga Katonda yafa n'okufa baba atambula convoy yemuwulire yes bambala byeru babise ebisinga babira nambigere ku baana balabako mabigako nali nyina gyenva nembasanga natete nasanga natete awo nga bataddewo butenti awo kumpi nekkubwe nempulako nti yajjako ne wani Makindye nesama kifo kiwe yali munanga nalina ne security basirikale be bamukuuma kyokka Katonda omulamba naye singa tubaddawo era nze nemala nfuna ka chance nentuuka waali nga yeeyise Katonda mubuuza watonda ki kuba oli ekimuyisa Katonda kubanga akola ki atonda tuli ffenna ow'ebyennyanja asobola okuba nga yebyennyanja tugeze nga yew'ebyennyanja atunda byennyanja erinnya lye tugeze ye Saamu ekimuyisa ow'ebyennyanja kuba atunda biki byannyanja tekise bulungi ow'amanda era bw'oyita ow'amanda nga tugeze bali ku mmotoka era ayimirira kuba atunda ki manda tekise bulungi gwe muli yatayinza lwaki onvuma bw'oyise w'amanda era atunda maki ayimirira kakati none kimuyisa Katonda kubanga yakola ki yatonda huwa al-khaliq mumanya galina ekyenda mu omwenda Allahu tabaraka wa taala erimu kumanya ge al-khaliq mutonzi tekise bulungi so nebitende byalo bamanya amala bwegatyo begali so nabo kityo olwaso oyo yeeyita Lwasa Mayinja baba n'amanya abasamize bonna babeera n'amanya nga gakanga Lwasa Mayinja bamutuula kungo naye ng'engo gy'ayogerako tatula ku ngo wabula atula ku ddiba lyayo oba tekise bulungi naye singa atugamba nti Lwasa Mayinja n'ofunayo ejjinja eddene nga gano ge basibisa oluguudo wali kusala amaloodi awo n'olifa n'omugamba nti kale liryo lyasi ate embazi tumuwa yaki Katonda agamba nti innama amruhu idha arada shay'an ayakula lakun fayakun Mungu bw'aba ayagadde ekintu kyonna okuba oyo agamba abugambi nti bane kiba Katonda alagira bulagizi eba amuru kiba kiragiro agajjenja weeyase nga lyeyasa ndoza kankweka ekyokulabirako tudde wali ku Nabbi Musa yennyini alayhi salatu wassalamu bw'atuuka ku nnyanja n'abayigirizwa be oba abagobezi baali bamugoberedde nga bamaze okumukkiriza bw'atuuka ku nnyanja Firauna ajja maaso waliyo ki ennyanja omugo gwe yalina Allah assa obubaka ku mutima amugamba nti kwata omugo gwo gwennyini goba okuba ku ki ku mazzi
Musa nakubaka omuggo ku mazzi bati negwekulako amakubo 10 ameka amuru kyali kiragiro wabula yamugamba nti genda ng'ogasenda bwoti kubako omuggo nakubako yali aso omugamba nti kati yita kuyise ku mazzi nagayitako nga kwegali nayitako buyisi waggulu Allah yali akisobola yamuga teekako omuggo naguteekako negwekulako amakubo 10 ameka 12 kitegeeza ki nti ye Allah sabusa kiki kiragiro ebeera amuru so nabwe kityo oyo obanga ofunye ka chance noddayo mubuuza yeyita Katonda yali atonze eki anti ajjako omutwe n'aguteeka wali ogwani ogugwo gwennyini wagulabako ng'agujjako nagulaba okakasa video bwonna yabundaga ng'omutwe agutadde wali namala n'agwepangako era nange n'aŋŋamba nti ŋŋendako ennyo nandikujjako ako kuba kukanga kakati nakugamba ndoza mu misomo gyaffe egyasooka emabega nakugamba nti abantu abo bakozesa majini tekise bulungi amajini ago ge gaziba ekifu ku maaso g'abantu ne gatikako ekifu gwe nawe olaba kikyayagala okoleki olabe tuli ffenna bannaffe abasombozi ba shayatini abalumwa amajini ensonga ne basobola ogitegeera asobola tulabwa ati wantu naga musota guugo mune tulawo nga tolina kyokola ki kyolaba nti biri byo bijja ne bimuleka ekifaananyi kyebyagala akole ki era nakugambako nti omuntu asobola okutambula nga nakugambako nalabako omuwala edda ng'atambula bwati naye ng'alinnya bwati nemubuuza kiki mbu wano waliwo entaana naye nga wantu wali bulungi funa bulungi muganda wange kati yeyo embeera be bali abafuusa be nakugambako abajjanga mu byalo edda simanyi bane Kampala bajjanga neffe bansomedde mu byalo twabalabako ababayita babadingomaani ababafuusa n'afuusa eggi nongamba nakuntu walabako yafuusa biskwiti nenkuzani gwalako ng'alina edduuka lya biskwiti just maaso g'abantu ge bakola ki ge baziba n'afuusa ssente naye atambula abalaga obukodyo obwo ate mumukole ki mumwesente so bakozesa majini naddira omusota ne gugoba enkoko ne gugikwata ngasobola okubeera no ng'alina byafuusa n'alebeera enkoko n'aguyitayo n'aguyita mu nsawo nagagenda ogigobe ne gugigoba ne gugikwata gugireeta gusobola kuba gugizinga bwe guti okitegeera gali gaba majini tugende mpola sheeke naam lwaki buli jini yonna liba siraamu abasiraamu mweyita buli jini yonna siraamu sheeke lwasa mayinja oyo ayina ejjiini era yaŋŋamba nti nja kuliyita wano naye erinajja ojja kutegeera kyentegeeza ayina abakyala babiri awo nawo tugenda tuukawo bakyala be bwe bawulira ekintu ekyo bonna ne bava mu jega toliyita banaye toliyita tuyambe toliyita baawaffe toliyita ejjiini siraamu baliyita ukaasha abasiraamu amajini gababeerera barakallahu fikum kakati ku nsonga y'amajini ndoza nayo twajogerako Allah yagamba nti yatonda ebitonde bibiri abantu n'amajini kumusinza n'amajini masiraamu anedda si gonna waliyo anedda wembadde nzija amajini galinga bulaba abantu amajini mulimu amasiraamu wali amakatuliki wali ama Seventh Day wali amalokole anti era toyinza kulitegeera kubanga lwaki tosobola kubitegeera nti bw'obanga tonnaba kutegeera bitonde ebyo oba obiwakanya okuggyako omuntu gwe birumyeko n'amanya nti gyebiri ate era gali mu mawanga nga bw'olaba abantu n'amajini bwe gakola ki nti oli Muganda wali amajini amaganda oli Musoga wali amajini amasoga omuzungu gyegali amawara agogera oluwarabu nago gyegali amasamize nago gyegali okitegeera buli lulimi amajini gyegali kyova olaba ng'obadde Busoga ng'ebyebusoga bikutte bwe bikwata amajini omuntu w'ebusoga gajja googera Lusoga ofuna bulungi bw'abeera mugwere gaba googera Lugwere ofuna bulungi buli muntu buli ggwanga Allah tabaraka wa taala nga we yatonda abantu n'amajini bye gakola ki bwe yagatonda kati ffe olw'okuba abasiraamu ekitwawukanako ebitende bye tubikakasa nti gikola ki gyebiri nti Allah tabaraka wa taala yabitonda ngendaku ekyokulabirako ekyangu singa bakugamba nti waliyo sigga omanyi bulungi aluma era bagamba atta nti alina amagulu mangi gasinga agente gwe ku bunene bw'ente ne bagikuteerawo ne bateekawo n'essiga siga alina amagulu ameka wabisatu ente alina amagulu ameka
ente n'essiga kyekinene mu bwongo bwaffe obw'abantu gwe kiki wandibadde olaba kyandibadde n'amagulu amangi kati oyo ye Allah tabaraka wa ta'ala la yus'al amma yaf'alu tabuzibwako ekyo kyaba akoze kiwaki kino wakikola bwe kiti tuli ffenna Allah tabaraka wa ta'ala yatonda amajini gyegali tugamanyi tukikakasa nti gakola ki gyegali yagatonda nga bwe yatonda ebitonde byonna ebirala funa bulungi n'amajini yagakola ki ebitonde mu bitonde Allah bye yatonda kyobola kyenkugambye tulinawo ndowooza iziti gongolo eggongolo nalyo liba n'amagulu maki eggongolo n'enjovu kyekinene enjovu erina amagulu ameka eggongolo lirina amagulu ameka butabalika bwe mukulaba okuko kyekyandibadde n'amagulu agatabalika mu buzito yandibadde enjovu kati oyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda nga bw'aba akoze ki bw'aba ayagadde n'atonda omuntu mu butono bwe nga nze bwondaba wano mu butono bwange ne mu sayizi yange yonna ng'osobola okukwata ente eri mu kilo 3 tugeze kati simanyi byakugiteeka mu muguwa naye tugeze nga baginteereddemu oba ng'ebadde yange yawaka ng'osobola ogikwata n'ogisika n'ogitwala ku ttale ng'omuntu nze ataweza yadde kilo 10 kuba kyemmanyi ndowooza ndi munga mu 6 oba 7 bwembe kinene nnyo bwe mba nzitowa nnyo kuba mbadde nasalamukko si bweza yadde kilo 10 naye ng'osobola okusika ente y'ekiro bimeka n'ogitwala w'ogikola ki kituufu oba si kituufu kakati yewe ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda omuntu nga yamusukkulumya ku bitonde byonna ekisukkulumya omuntu kiki ntegeera gyategeeramu ebiki ebintu kyovola baffe abasiraamu tulina entegeera gye tutegeera ebitonde Allah tabaraka wa ta'ala bye yatonda tulina ebitonde bye tulabako n'amaaso ne bye tulabako n'amaki n'amaaso y'ensonga lwaki ffe kye kitufuula abakkiriza kiki alladhina yu'minuuna bilghaibi tukkiriza ebyo bye tulabako n'amaki n'amaaso nti mbakuga nti amajini gyegali nga toliraba n'amaaso naye n'okakasa nti kikola ki nti ku lwaki kabuzo kakajje gy'oli mugandange tulaba nk'omuntu yenna ebintu ebyo gwe bikutte namulabako yali musiraamu teyali musiraamu teyali musiraamu omuzimu gwasengawe gwe gwamukwala gwali musiraamu kati omuzimu ogwo gye tuyita karinu omuzimu kati era nza nekyo kankitangaaliza eddala omuzimu gye tuyita karinu buli muntu yenna azaalibwa ne karinu n'omuzimu ogwo tutegese bulungi kyova olaba muzeeyi taata gyali yafa kati omuzimu gwa muzeeyi taata wadde yafa gusobola okuwangaala emyaka nga 3 oba 4 oba 5 emizimu gifa nagyo gulwawo gutwala ebbanga ddene bye bino bye bayita empewo z'ekika nti omuzimu kati ogwa taatawo ne jjajjaawo wadde baafa naye gyo gikola ki gye giri gikyalimiramu ofuna bulungi kati abantu kyobola abasinga babikuliriza ze bayita empewo z'ekika ziba zezo giba mizimu ofuna bulungi kati bino ebyalubaale ebiki byo abantu ebyokola bibagana ne bakola ki ne beegulira banonooza oli n'agenda kati nga bolaba Lwasa n'agenda n'agula byakoze ki byaguze kati omuntu asobola okuva wano n'agenda TZ kuba batendayo nnyo amajini ofuna bulungi n'agulayo byakoze ki byaguze so nabwe kityo gwe bayita lubaale naye omuzimu gw'obadde oyogerako zempewo zibayita empewo zaki z'ekika era mu hadithi Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omwana bw'azaalibwa bw'afulumayo bw'ati najja wabweru shayaatini ejja nemukuba galo mukundi wano kali ne bemaze omukola ki omuyingira buli omufumita wano olugali kyovolo omwana akaaba era abantu abasinga batya nnyo bonna abasinga balowooza kirungi naye nga kekaseera ku shayaatini ebemukola ki ebemumaze omufumita olugali wano muki mukundi n'abasawo balina bataputa ebyabwe ab'oluzungu naye ffe mbusiramu Mubaka kyatusomesa kitugenda nakyo shayaatini ejja nefumita omwana oyo wano lwakuba abasawo nabulako ng'agamba ti omwana engeri gy'aba abadde mu lubuto nga tamanyidde empo y'ebweru wemufuuwako akola ki akaaba naye mu busiraamu shayaatini ebemaze omufumita oluki olugalo ejja nekufumita wano nefumita omwana oyo wano kati kalinu eyo gy'abaana gwe bayita omuki omuzimu okitegeera ti gwe togulinaako buyinza kwasiga wagutonda eyo nteekateeka ya wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yatonda ebitonde ebyo kakati nabwe kityo nga bakunsongera egyo ngambye nti abasiraamu amajini gonna masiraamu nedda wali amasiraamu wali amalokole wali amakatuliki era nga bw'obiraba omuntu ayinza obutakikiriza ekyo
atasoma dini ya Busiraamu ne bwe oyagala okitegeera gwe weebuuze walolabyeko ku muntu nga si Musiraamu nga bimukutte ng'era tasobola kwogera Luganda ng'oba mukyolera nga byogera lukyoli omuntu asobola okukakasa n'ekyo n'ategeera kuba ffe osobola okujja omuntu asobola okujja naga nvudde ejjinja nga azze kumujjanjaba n'omujjanjaba nga byogera Lusoga kati Olusoga sirumanyi ofuna bulungi lwakuba nze saaga nnyo bintu bya sogeza majini ebyo byokubaga bagalimba agasinga nze kyenkola kiki kujjanjaba bujjanjabi mutukola ki kuwona funa bulungi sijja kunonooza bitankwata kate n'oli bireetawo embeera kuba bijja kujja bigambe nti ddala kituufu sengawo yakola ki sengawo yakuloga kati ngono alina gwe yaze naye abiwulire addeyo atezaabika emipiira ekika kyonna fegabyo biwa okutabula baki bantu kati enzijanjaba entuufu yandibadde nnungi tabikola ki etegeeza ebyokukola ebimu birimbira ddala ku 100 ekisobola okugambako ebituufu nga 3 oba 4 ebimu nga bikulimbye ebimu nebikuwulira ebituufu katojja kwawula nti kino kingambye ekituufu oba kino si kiki si kituufu naye njagala okusiba ebigambo byange ebyo ne aya ya Qur'ani owekitiibwa Allah tabaraka wa taala gamba mu kitabo ekitukuvu Qur'ani a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabdun yagamba satonda majinni n'abantu njagala owulire bulungi satonda majinni kyasoosezza n'abantu okujjako kuneesinza lwaki Allah tabaraka wa taala yasoosa majinni ensi eno nga tennabaawo nga n'omuntu tannabaawo bebitonde byasooka ku nsi amajinni ge gasooka okutondebwa ku mwaliro gw'edduniya ne gabeerako ebbanga lye gabeerako ne gatandika okwona ne gatandika okuttiŋŋana wakitiibwa Allah tabaraka wa taala n'azikiriza ebitonde ebyo etegeeza effujjo erikolwa abantu n'amajini gabikola kati bino kiringa omwana omuto yali abaddeko mu buto babimanyi n'osanga omwana ng'alina sukaali ku mimwa n'omugabo bakuba sukaali n'agamba sinnamubba naye nga ku mimwa mukola ki kakati ffe betulimu bikolemu tukola mu bikolemu amajini gatusooka ku duniya waliwo ekitonde kiyitibwa Ibilisu lanatullahi alaihi tolina wovunnama wa illa nga kyavu tolina woolinya kige tusobola kusimbula bigere bibiri okujjako nga kyali kivunnamyewo nga kisinza Katonda era Ibilisu okugobebwa mu kusasira kw'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala teyagigobaamu lwa kumujemera kugaana kumusinza kusaala wabula ekyamugobesa mu kusasira kwa Katonda kugaana kuvunamira Adamu ne kimugamba nti Adamu wamutonda mu ttaka ate nze yamutonda mu sasisasi z'omuliro oba gutwandiise omuliro kale tukiyite nti yamutonda mu muliro namwe asinza kuvunamira gwokoze mu bitaka ettaka ate nze nga wankola muliro nze muvunnamire nabwe yamala okutonda Adamu n'alagira zimalayika zimukole ki zimuvunnamire fasajadu illa Ibilisi malayika zonna ne zivunama Ibilisi n'agaana wastakbara n'alya oluvimbu n'agaana okuvunamira Allah n'okuvunamira Adamu alayhi salatu wassalam Katonda n'amugoba mu kusaasira kwe kati mu bimu ku bye yasaba Katonda kwe kumubeezaawo ebbanga eppanvu mu bimu ku bye yasaba Katonda kwe kuwugula abantu abaganya okutereera ku kkubo lya Katonda ettuufu kyovola omuntu asobola okubawo ne bamusomera ddiino nebaga nti musawo gundi akola ye tafuddeyo agenda kumuwaaki era ki ekinaddira oluvannyuma lw'ebyo bantu bangi betulabyeko waliwo omugagga omugwe emmanyi nga alina amasabo naye ng'ekiro bwe butuuka teyeebaka funa bulungi aba asamira si kusamira ndoza tebimukkiriza ebintu bye tatambula abeera bubeezi awo bwatatula watudde bwati neyezinga kiro kyonna teyeebaka mbu yeebaka misana naye kati obwo bugagga kyobukubonyabonya okutuuka kweyo extent nga tosobola nakwebaka ofuna bulungi kati nabo kityo nkubiriza abantu bonna abali eyo ebintu ebyo si biki si birungi n'akatono gwe ngoyagala okukakasa nti lwasa talina kyali Allah tabaraka wa taala yagamba mu surati Hajji ndoza aya eringa ya 7:3 embasa erabidde yagamba nti abo bennyini balwasa mayinja aba basamize n'ebyo bye bayina bakizza yagamba nti ne bwe beegatta abasamize bonna n'ebyo bye basinza lubaale waabwe tewali yadda asobola okutonda adhubaba enswera Allah tabaraka wa taala atukubira omufano gwayagala aya eyo gena mu surati Hajji oginoonye mu Qur'ani mweri yagamba abasamize abasamira bonna ngo bagasse Uganda yonna n'ebweru wa Uganda tugenze ensi yonna bonna ngo bagasse abasawa abasamize n'ebyo bye basinza lubaale gwe bavunnamira tuli fenna yagamba ne bwe beegatta abasamize bonna ne bye basinza tebasobola yadde okutonda adhubaba yadde okutonda enswera kyafuyiga kikyojjamu obuyinza obutonda yabwesigaliza kati otayinza kuba Katonda miskini
oli katonda wawange ogenda n'emmanju akatagenda lwasa ate bakulimba oli katonda wawange kati nga bwe tunudde no nga tomanyi kikuli eno ate ne bweba amajini gakugambye amajini galina we gakoma galina we gakoma mu kumanya ebimu nga tegabimanyi essebo Sheikh naam lwaki ebintu byonna ebikyasiza okuba ebyettabbo mu nsi muno ebijinijini ebyokoole ebigabo obugagga ebyokoola ebyebaka ku bakazi ebizikiriza abantu ebikuba abantu kifaalu embooko lwaki bannayuganda babinonooza Tanzania Zanzibar Kenya n'ebirala wano mu Uganda tebiriiwo lwaki babinonoozeeyo nti ejjini yalijja Tanzania ejjini yalijja Kenya ejjini yalijja Mombasa lwaki tebiriiyo wano abantu abo wano weebiri naye kiringa bw'oyinza okugamba ti ssente z'e Uganda ssente naye ate ez'ebweru zizitowa okusinga kuzaawa ezawano tuli ffenna kati bali betwandigambye nti kwegamba bo bayinza okuba bakafulu babikugukamu nnyo funa bulungi yes kati omuntu agenda n'Uganda bagaya bijja Tanzania oba okitegeera nga kituufu gye yabigula era nga nebiba byogera bisobola okugenda ne bigaffe batujja Tanzania batuleeta buleesi batugula bakusindika ku muntu ono tugeze obadde bimukutte manyi bimanyi okwogera byokka oba tobikase mumwagaza bisobola kubanga osomera omuntu ga seka totutta seka totuocha seka tokola kingo osoma ebigaffe batuleeta buleesi oli yatuwonga ife batujja Tanzania ne batuleeta fe tubeera ku kizinga ky'ejjindi oba batujja ku kisinga gundi oba fe batujja omusawo gundi ne bikubuulira okitegeera ne bigamba naye fe batusindika kwono tumunywemu omusaayi sheekeza ebintu bino ebyokoola emizimu gino amasanamu gano byeruminati bifiira ddala osaba ne bifa ekyamazima amatuufu oba ogambye sheeka totutta bikosebwa ebimu bifa mu kujjanjaba ekigambo ekiyitibwa ruqya kigambo kizibu Allah yagamba nti wanunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahma Allah yagamba nti nabassa Qur'an eno mu Qur'an ya mmweno gye muyina nateekamu okuwonya mulimu okuwonya kwa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'an kyovola omuntu osobola omusomera Qur'an yokka n'agamba totuocha ng'aliko ebintu ebyo mukodyo ki abasamize nga Lwasa Mayinja n'abalala ab'enkizo abeegumbulidde omuze mu kukwata ebintu ebyo ne babikozesa bye baagala kakotyo ki ke bakozesa okubikkakanya bibawuliriramu barakallahu fiikum kakati omuntu oyo bw'aba agenda okugula ebintu ebyo gy'agenza obbigula ababimuwa bamugamba onasobola okukola kyone kino nti ye tutera okulaba amawulire batwali tulabeko ku mawulire n'osanga essabo ly'omuntu nga lijjuddemu obuwangwa bwabaki tokirabangako wali okiwuliddeko ebyo nnyo okubukira TV babiraganga nnyo nga bakwata abasamize ne baga basanzeyo obuwangwa bw'abantu sobola ogenda mu gundi yabwe ku mutimbagano obinoonyako sobola obiraba kyemmanyi ku ebiri kubanze nalimbirabyeko byenjogera sibinyumize manyize bino ensonga bbiri sizikola ebigambo byenjogera saagala kwogera kigambo ila nga aya Qur'ani oba ahadith oba ekigambo ky'omumanyi okujjako nga kiteeka ku ndabayo oba omufuna bulungi negago bwetwakyo nekino nga benakwadde ekifaananyi ky'enjovu naki nesiga oba neggongolo nga jasi kyakupima na bwongo obwo naye ebigambo ebyange byenjogera mbijja mu Qur'ani oba mu hadisi mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabwe kiti abantu abo ebintu ebyo babiwongerera kasoogera n'agula ebintu byaguze nakwata tugeze ba milioni 2 kanku ekyokulabirako nagana n'agula byaguze n'abyereetera ewaka oba ekitone nnyo kyenyinza okugamba omuntu asobola okuba kati nga gye zitwandise kalino emizimu naye nga binagwe bimukwata oba nga bimukwata kati ne bagenda ne bamutwalewo omusawo omusawo n'abagamba onaaliko empewo z'ekika zaagala kuzizimbira tulina omuntu omu gwe twalabako yalina mu 7 side n'okufa yafa nga taagala kulaga abantu nti mushiriku oba asamira nga yazimba akasabo nga yakola obuwanyi bwe buto olaba nga kanzu yange nga katono bwe kati nga tusana kalaba n'amaaso nga akateka kumpi n'ekisaka bw'atye naye nga atekamu n'endeku z'omwenge twagenda okutwali tugenze kuziika yali mukyala we ne tubiraba nga webiri ewaka naye nga abantu bonna babadde tebakimanyi nti musamize abantu bangi balina amasabo abamu nga gali mu nnyumba zaabwe naye tusobola kutegeera nga alina akasenge tekaggulwa ye eka yakeggulira olwo aba alina ebyokola be kati nosanga yabalala nga ye byalwatu akayina wali ebbali kati omuntu nga yasobola okugenda ne bamugamba nti
olina okutwala kino kati ne bamuwa bye bamuwadde najja ayongera ku byayina tabbu ne yakyovola osobola okutuuka ku kyalo ne baga nti gundi yaleeta amayembe gundi yagula ebyokola bimazeewo abantu gundi yagula omuteego nti bijja bitugaaba ki abantu era ndowooza kantirize ne kali nerabidde okukatereeza tubagambyeko nti oli ayina ejjini liyitibwa ukaasha ejjini buli jjini lyonna mulimu agayina amannya si mulimu wabula gayina amannya gaago nga go naffe abantu tulina amaki amannya era osobola oddibuuza nti gwani ngenda kwekyola kuniga nti nze Saamu tegese bulungi ngereza ku linnya lyo kuba tojja kunyiiga liga nze Saamu kati nga kyenjagaddemu kiki nti galina amaki amannya naye ate gwe oli wa ddembe kuba mulimu abamu nga badde osomerera teriga tutwokya oyagala tukole kino ga musiramuke nitoza shahada noga nti ono mudde muve kuba nalero mfuse basiramu Allah tabaraka taala bino byemukola tabibakola ki tabibakira tabatonda nako kubonyabonya abantu yabatonda kumukola ki kumusinza nitoza shahada oli wa ddembe oddiwe erinnya bagalagira ne baga nti mugende munonye bannamwe abasiraamu babatoze shahada oba sekyo ne baga nti mugende munonye bannamwe babawa eki erinnya ery'obusiraamu gazaala okusinga n'abantu ate gugazalira ku sipiidi ejjini osobola okuba nga obadde ojjanjaba ntunomusomerera tugezazze mutuseeko bimutuga notandika omukolako mukumaliriza bwotyo boyina eddagala lyomuwadde n'omusomerera ogenda okulaba azze muki mu mbeera oyinza okulaba bawakamumaliza bwotyo wakamuvaako nga abadde akaterera wayisewo eddakika nga 5 ogenda okulaba azzeemu ate aze sipiidi nnyo nomugamba ate nomubuuza oba kiki tugeze obadde oyagala kukibuuza oba nerisobola okujja nga omanyi ngaokwekalakaasa musa omwana wange okitegeere nga likulaga nti abaddeko mumazi mukola ki okumutta kati nga liringa eriza okuwoolera kati kiba gy'oli kuba tulinawo ayaati ezookya nga bwojja lusomera liwulirira ddala ng'omuntu alyokera ddala kuba ye Qur'ani Allah kenyini yatugambye nti yagissaamu okuwonya n'okusasako ekitiibwa Allah tabaraka wataala kufumbekedde mu Qur'ani ddagala kyobulaba omuntu osobola omukolera rukuya nanywa nakkakkana nawona wallahi billahi tallahi nkulayirira nti Allah wano ndejja natuuka nyina omwana gwe nalingenza okujanjaba yaliva obukanga asoma ne wabeerawo omukyala najja nga alina omwana yalina emyaka ng'ena oba 5 omuwala naŋŋamba omwana ono amaze emyaka agenda kweza emyaka 4 naye omusujja tegumuggwamu ne bogenda mulalo ne bamukala tabana musujja kyenva mugamba omwana ono bamukuba ekiki alabika bamukuba ekiiso oba si kiiso ng'aliko shayatini ne mugamba mumpe namumpa ne musomerera ne musaba amazzi nensomeramu ne mugamba muwanywe namuwa nanywa ne mugamba muyireko munaaze mwana olwamuta n'agenda n'azanya nakati nkyogera nti Allah bw'oliba oyagala omukazi lwakuba sina nambaye nesobola okutwalayo Allahu akbar omukazi ankubira nnyo amasimu nga nebaza ekintu ekyo ne mugamba ekyo kyaggwa nakikola ku lwa Allah mu dakiika eyo ng'amaze emyaka gyalinga 4 nga yembeera gyatambuliramu nti omuntu asobola okubeerawo ng'alina ebintu bimu mu mbeera lwakuba ndoza tutuzeeyo kubonera obwaffe naye tujja biraba mu maaso omuntu asobola okubeerawo n'embeera ng'emugoye okumala ebbanga naye Qur'ani okulaga nti y'amaanyi kati nkulaze ku oyo omwana just nasoma ruqya nga sina kyonna kyemuwadde amazzi obuzzi nensomera mu Qur'ani ne muwa nanywa ne mugamba muyireko namuyirako mwana atandika okuzana amajini gazaala olunaku kangeze gazaala kyenkana ki ekyo sikimanyiiko naye nga bwe kyoba otwala nti gazaala ate gazaalira ku sipiidi ate bwe gaba gayingidde mu famire ekyokulabirako nga gakutte taata oba taata yagalina oba maama gatandika okukka ne wansi mubana wan essebo era kyova olaba kati nina abantu abamu nakkubira nagamba embeera endiko yerine kuba ki ne ku baana kyenkaaba n'oli kyakaaba okwosa eggulo nabadde nayise eno nabadde nva eyo masajja nina omusama omu mukwano gwange namusanze alina waali awo adde atunda ngatto naŋŋamba seeka nfa namusanze akutte kagundi kamentho buno obuliko omuyindi ng'akutte bwati ku mutwe nga yeekuuba amagulu muno bwati ne mubuuza obadde kinaŋŋamba ninga omusibe mu bulooka sobola kutambula ne mugamba kikumazeeko bbanga kinaŋŋamba ndudde nze kulaba sina mirembe ne mugamba ekyo sikira ne musobola agendako mu ddwaliro naŋŋamba yene tebana kye balaba ne mugamba kyatuyinza kutuula omwo
ne muwe eddagala wallahi billahi tallahi nkulayirira Allah bagenza okukya ku makya nabadde njogera naye yangambye kyewankoledde sikirabanga nangamba ntambula bulungi nateredde namuwaddeko awo eddagala nangamba maze ennaku nnya tagenda manju nemuga shatwini zikusiba nga tusobola kugenda mu manju nangamba bwe ndyandyako katono katezo zonna alamati bubonero oba omuntu aliko amaki amajini nti bwalya alya ku katini amaze ennaku nnya tagenda mu manju namuwadde buwi ddagala erimugenda omuyambako okukola ki okufuluma nemuga okusinza ku mbeera gy'olimu weetaaga eddagala erifulumya osooka ofulume beshatwini eziri munda mu lubuto zite ogendeko emmanju ekiro kyonna yasuza emmanju azifuluma gambe yanneebaza naŋŋamba mu kufuluma bw'ati n'amagulu mwe gaateeredde Sheikh lwaki waliwo ekintu kyepiikize mu programs zino ebiseera ebisinga obubonero bw'amajini bwonna bwefaananyizaako obwa alusas obutafuluma obuto terufuluma bw'ali alya ku katini waliwo omuntu aganze sina appetite ndya ku katini n'enzikuta olubuto ne luzimba ndabanga ebiseera ebisinga ebintu bino ebyagadde okukwataganamu abantu abasinga ekitegeeza bayinza okuba n'amajini nga bagayita alusas kituufu najanjabako omukyalo eka Mmengo kyati nzaalira mutula mu bibegabega nanywa eddagala lya alusas kwegamba okubula okulimalayo mu ddwaliro sawo bamuwa yajja mu kibuga ne bamukira n'abagamba olinamu alusas bamugamba olinamu kalusa so olina alusas waliwo abalina enkulu n'abalina ento kuba bo balina engeri gye baziteekululamu kakati ne bamugamba olinamu ka alusas kakakukutte kakati omukyalo oli yali musomesa asomesa oluzungu nemugamba yi alusas zirumira mu bibegabega oli mukyalo yasoma nemugamba nego bolaba alusas zirumira mu bibegabega nemugamba wabula kyemanyi kufuna hatban n'owulira wano nga wakola ki waakirira okuba n'amabwa mu lubuto n'obubonero obuki obulala nemugamba naye muno mu bibegabega shatuni ze zituulamu kati mukudda ku kinyusi kiri kyennyini kyombuuziza amajini gakola bino wammanga tuba tuzeeko mu lubuto katono nnyo osobola okubeerawo nga buli kaseera olina gaasi mu lubuto nga taggwamu kati bwe nkuwa eddagala liri nga linawadde kwoli Allah tabaraka wa taala ayisizaako obuto ne lutereera ndoza na mulundi gumu ojjukira omukadde ndoza kuwasinzira okujja okumbuuza yesebo amajini gamukwatanga aha oyo gwe gakozesanga oyo tegayinaako bbuba siyiza kulimba kakati omukyalo oyo lirimu ku ddagala lyennamuwaako eryasookera ddala amala kugaye nti nasesemisimanyi ebintu nafulumya ebintu nga afunyemu nzikulu afuluma ebintu nga tabitegeera kakati lirimu ku ddagala kuba shatuni zonna ezitula muki mu lubuto nti eddagala eryo liyambako nnyo bano nyina gaasi mu lubuto ndyako kano lubuto ne lukola ki ne lupinduuka abanagampula nabuulizimu kabanaganze sikyalya ddala mmere nnywa bunywi caayi nezo shatuni abasinga zibatula muki muntu naga alusas ate zaagala nnyo okwekekamu obwo obulwadde era abantu bangi bannaffe gye bali bangi bali malwaliro agafa ag'ekizungu tetugavumirira matufu nnyo bagendeyo naye singa ozuulanga nga bagenda nti ate tulaba bulwadde bw'oba olina omuntu oyinza obutasobola kujja wange kujjanjaba naye ng'olina omuntu osobola okugenda ng'omwesiga nga si mushiriku nga si musamize genda yakole ki akuyambeko nti kulwaki ebintu ebyo bisumbuwa nnyo abantu kwegala bigira mu mbeereza eza alusas omugongo ne kikutula wano ku mugongo wano akati wa kabina oba gye bayita enkizi mulimu nga bali majini gamutuddemu ng'omugongo gumuluma talina byeyetise nti oba bizito naye nga wallahi awulira afa era bye bimu bye bitula ne mu kifuba omuntu n'awulira ng'alinga eyetise ekizimbe ekyo ganga awulira afa ne leero omukyalo omugwenkedde okujjanjaba aŋŋambye ompewudde mbadde nzito w'ekifuba bamaze omujjanjaba naye bakabwati muddo ne mubuuza owulira kinaŋŋamba mpulira ntowolokose nti byo birina engeri gye bijja bikutuulamu wallahi obulwadde buno obw'ekizungu busobola okuba nga mwebuli ne biri ne byegattamu ne gubula asala omuganda bw'agamba nti ne gubula asala so obubonero obwo tunaba tuzeeyo nga tuvuddeko ono omukulu lwasa eyeyita katonda tujja kuddayo tutunule kuba bwe bukyali bungi bwo bungi obubonero bwemmanyiiko obubonero bwonna bwenkubuulira mbujje ku bantu oba mbulabidde ku bantu benze nzijanjaba bwe nagenda koko mu ssabo ewa lwasa mayinji omusana mu kafulu nalaba ebintu nga bino ne bimbuzaabuza lwasa mayinji alina abakazi babiri
era navaayo awera nkolokoto ng'agamba nti kati zino abakyala be bano ababiri basiimye abongereko n'owookusatu bwe nagenda mu ssabo lya Rwasha alina obuntu bwanyokezanyokeza abakyala alina basukka mu omu bwe nazingako ebintu bino nendaba nga n'obuyisiraamu bulina engeri gye bugattamukko ennono n'embeera Lwasa gyade yeyisaamu ate bwe yaŋŋambye nti ate n'ejjiini bukaasa nali ate siraamu ano ebyambuzabuliriza lwaki abasamize bammandwa basemmandwa fuluku n'abasiraamu balina embeera gye baagala gamba okutambuliza ewamu abakazi baba bangi okunyokeza ebintu n'ebirala si kyekivaako abantu okubuzaabuzibwa bo ne bagamba nti abuli ekiri awo ekitawaanya abantu amajini n'ebirala byonna bisiraamu kubanga embeera ze babikoleramu ne bye babatuma byonna bigwira ddala mu ddiini y'ekisiraamu mpulira abakazi muba ne akiza mwe zibangamu nya n'okweyongera waggulu bw'otukwata wano mu basamize omukulu eyita Katonda alina ejjini baliyita ukasha siraamu n'abakazi alina babiri era agenda kwongerako kiki ekireetera embeera eyo okufaanagana kiki omuganda agamba okwefaananyiza si luganda Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'ani ekitiibwa surati Nisaa aya ya 2 Allah yagamba nti fankihu ma twabalakum minan nisaa mathina wa thulatha wa rubaa Allah yatuwa idhini yatuwa luksa n'agamba nti muwase mwaba abakyala ababeera bakoze ki babalungidde amakulu gweyagadde ku kyeru kikyotala nokifuna nofunayo omuddugavu n'omufuna n'oyagala ku muwanvu n'omufuna oba yagadde mutini oba munene kwegagokoze ki gwe yagadde mwaba babalungidde okuwasa abakazi abaana sitteeka nti kyabuwaze wabula bwoba okyagadde ng'olina n'obusobozi kikkirizibwa kakati eri buli busamize musamize alina ekitabo kyasoma kakati bw'aba takiina omusamize waddembe okukola kyonna ekimukola ki ekimusanyusa onfunye bulungi nalabako omusajja omu yali mu Katuliki yali awangalirawo mbuya yalina abakazi 6 kati abusamu tukoma kubane nga alina 6 ofuna bulungi waliyo n'abalala ababayina nga si basiraamu omusiraamu okuwasa abakazi abasukka mu 4 abayina etteeka lyamenye essebo tetukkirizibwa Allah yatukomya ku haki 4 ebana era bw'osukkamu guba musango oba omenye etteeka amateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tetusukka abakazi 4 Allah atugambye tuwase bwe yagadde owa2 owa3 owa4 ate okuwasa abakazi abo bino wammanga ebimu ku ebyo biteekeddwa okubaawo awala n'ekisookera ddala ebintu kwegamba ensawo olina okuba nga nzito ojja kusobola okulabirira abakyala abo kuba bye byetaaga kyokulabirako okwambala mukazi tajja kuyita bwereere olina omwambaza eddwaliro kwegamba ebintu byonna ebyokulabira nga bwandirabiridde mukyalawo olina obusobozi bwonna obunakola ki obunaabakolako ku nsonga ezo ekyokubiri olina okuba nga weesobola ng'oli musajja bwe njogera omusajja oba okitegeera nga mu kisenge kusamba 9 so si kubeera ng'eno bw'osamba olutuuka eri nga ogwa bugwi nga weebaka kuba noli ajja kwagala haki ajja kwagala omugabo gwe ogumuwe tugeze namba 2 ovudde wa namba 1 kati ogenze wa namba 2 tugeze ekisanja kiweddeko namba 2 najja kwagala omugabo gwe ukolekyo kati oba tolina maanyi ga kisajja tolwaki oba wasa namba 2 so nabwe kityo Allah n'atuwa lwaki Allah yatuteekerawo amakubo ago nga kyaziiza bwenzi kuba tugamba nti wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila nga atukugira buki bwenzi kwenda naye kati essaawa zino osanga abasajja omuvubuka musiraamu alina abawala bangi so ekitali kiki kituufu naye oli ye ng'omusamize nga mundoza kamuveeko mukwasaganye n'etteeka ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rajim yagamba nti mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya'u kamathal ankabut yagamba nti ekifaananyi kyabo abasinza ebintu byonna ebirala bye basinza nga tebasinza wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala yakuba omufano aga nti kifaanaganako nga bwolaba ekifaananyi kya nabbubi akeera ku makya ne yeekolera ennyumba
naye ennyumba gye yeekoleddeyo nga yesinga okunyomebwa mu mayumba gonna alawukanu ya alamuna singa abantu bali bamanyi ennyumba ya Nabbubi bw'ogisangawo nefumitamu olugalo lukola ki luyitamu tuli ffenna empewo ne bwejja eyitamu Nabbubi ne bweba mu nnyumba yaye enkuba ne bwejja eyitamu kati ennyumba eyo kiki kyeyamba ku Nabbubi ng'ogyeko bino ebyokugizaalirako biki n'ebirala kyokka kiringa terina kyekola ki kyeyamba kati nebiri bwe bityo bwe biri byebasinza babasinza lubaale naye ku lunaku lw'enkomerero Allahu tabaraka wa ta'ala kyagamba kyagenda okugamba abantu abo abasinzanga lubaale agenda bagamba nti wamtazulu yauma ayuha almujrimun abange mwe balwasa mayinja bamutuula kungo simanya bakagwa kaganda simanya bani n'abalatwala tugende bonna abasamize Allah agenda agamba nti wamtazulu yauma ayuha almujrimun mweyawula abange mwe abali azamanya nga beyawula bokka na bokka bigenda kuba oto ebyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti wamtazulu yauma ayuha almujrimun abange mwe abali azamanya mweyawule alam ahadi ilaykum ya bani adama ala ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratu mustaqim nabagamba nti abange mwe baana Adamu sakola endagaano nammwe ne bagamba nti temusinzanga sitaani temusinzanga amajini temusinzanga ebibumbe temusinzanga sitaani gwe kyonna kyomanyi kye basinza waliwo n'abasinza empuku abala basinza miti abala basinza migga amula yeterawo akantu ke n'atandika okukavunnamira tuli ffenna wa ani ibuduni nembagamba musinzenze hadha nembagamba musinzenze Allah nga yeyogerako nembagamba musinzenze hadha siratul mustaqim lino lyekube ki eggolokofu nagamba nti walakad zara'na jahannama kathira min al-jinni wal ins subhanallah aya Allah naga nti wamtazulu yauma ayuha almujrimun alam ahadi ilaykum ya bani adama la tabudu shaytan innahu lakum adu mubin Allah yamtulabula kona tugamba nti obulambe wa muwachi wa lulango wa ani ibuduni ne baga musinzenze hadha suratu mustaqim lino lyekube ki eggolokofu nagamba nti walakad adalla minkum jibillan kathira yabuze ebitonde nkumulitu oyo lwasa gwoyogerako yerosa mayinja yabuze ebitonde nkumulitu ne shaitani ezo zakwatagana nazo abuza abantu bangi Allah agenda kubuza ekibuzo temwalina magezi gategeera kati omuntu ategeera ng'olabira ddala guli musota lwakuba ndowooza budde bwe butuweddeko twandibadde tutunuulira butya Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatonda omuntu tuli ffenna mu episode eddako inshallah tujja kutunula Allah butya bwe yatonda omuntu butya bwe yatonda omusota kuba Allah yagogerako mu Qur'ani Allah yagogerako weewaawo ekyabasamize okutoola bwe mba mugenda okusaala okunaaba okufuna wudhu ekintabulidde ddala basamize wudhu bagifunira ddala bwe bayingira mu ssabo n'abasebo n'otukula anti kuli kunaaba kijiisa wudhu okimanyi fe Qur'ani zabutandika episode dako tujjo tandikira weewaawo Client Beauty World bebatusizaako programu eno nga tugimaliriza bagamba nti gwalina endwadde z'ensusu gendayo bakujjanjabe tobuzaabuzibwa endwadde gy'ensusu ebisundosundo okuwunya obubi okutuyanirira ebigere sima bikandide ebyomunda nayo byokungulu bw'ogendayo tojja sigaza wadde n'ekimu olususu lumenyekamenyeko oyagala kugejjamu kwerukamu kutonuwamukko n'ebintu ebiringanga ebyo. Dr. Client omukugu ali awo opposite Climax oba okirina Stanbic Bank agamba nti nedda n'oba oli mitala w'amayanja oba oli wano ekizigo ekyakitambuliza ddala n'ebizigo bingi nnyo byakola mu miti egy'enjawulo atambula amawanga n'amawanga n'aleeta emiti egyo waliwo ovakado gwajja eyitale Rono nze nasooka n'okulaba ovakado ava eyitale simanya Belgium wa n'atabula ebintu ebyo naturally n'abikolamu ekizigo n'okyetera ku mubiri nga tusobola kumyusa kuddugaza oba ku kwokya akozesa obukugu obw'enjawulo era bonna agendayo gwe nkolera ekintu kimu mugambe bugambi bizibu byo nga tewerekeddeyo kintu na kimu olwo nno abiryenga emmere akuddiza olususu lwo nga lumasaamasa nga lufaanako ddala olwakabebi kale ninza nti okwerabira okugamba nti Katonda asigala ye Katonda era Mukama asigala ye Mukama Kristo nze kwempitamu okumutuukako muganda wange nasobola okuyita mu nabbi n'abalala oyita mu kiggo okumutuuka okukola ki okutuuka ku Katonda wo omubaka yatusomesa kyabo tulina okukola Katonda tumusaba direct tetuyita mu linnya lya nedda awo obusamu obwo buvuddemu kati nno ffe tuyita mu Kristo oyo yafa ku musalaba n'azuukira era yatukuza ebibi byaffe n'omusaayi otuuka eri Katonda waffe waddenga nyongera okujjukiza ti gweyo empampalika n'olowooza nti osobola obimalako wekka
olimba byoli mu bya kiyaye leka kufuuka mujega genda wesibe Katonda we yalina answer buli gye weetaaga. Twatuna n'ensi yange jakukomawo ne Sheikh mu episode ya feddako mweraba.